Enyonyi ya Drake omuyimbi oba muyite rapper owe Canada obadde ogimanyi? Anyway, katusembule. Enyonyi ya Drake obadde okimanyi nti nno yamuweeba buweebwa? Do you know nti ennyonyi eno is a gift to Drake? Okay, kandi kutandikira mpola. Ennyonyi ya Drake eno eyitibwa Air Drake yagifuna omwaka gwa 2019. I'm talking about a private jet. Ennyonyi eno yali Boeing cargo plane. Oba muzimanyi zino ennyonyi zino ennene eza cargo. Ennyonyi eno bwetyo bwe yali era yali eyitibwa 797-24 QER era bwetyo neeweebwa omwami ayitibwa Drake era ng'ennyonyi eno ezitowamuko miliyoni za $, 185 era y'ennyonyi ezezimu ku zikyasinze okuba ebbeeyi eziri private. Ennyonyi eno essaawa eno still waliwo abagamba nti eri mu miliyoni 220 eza $. Obuwanvu bw'ennyonyi eno buli 180 ze fuuti z'erimu mu buwanvu. Ennyonyi eno eyitibwa Air Drake. Ennyonyi eno Drake agifuna atya? Drake yali atera okukozesa cargo jet, ye company ekola jet eno oba yakola jet eno. Bwe batyo ne bagamba omusajja ono tumugiftinge tutya mu ngeri esobola otuyamba ffe ng'aba jets eya cargo. Bwe batyo ennyonyi eno bagidesigninga ne bagikuba white, ne bagikubako coca owl, ne bagiwandikako n'erinnya Drake Air, ne bagimukwasa nga bo kye babala nti Drake abapostinge ku Instagram ye okumala ebbanga lye baali bategeeraganye. Era bwe batyo baakwata ennyonyi eno ne bagiwa Drake, bwe batyo ne basayininga nti agenda bapostinga ku Instagram ye. Drake Instagram ye kye twandigambye nti mu nnamba ya 37 gyatuddemu ku bantu abakyasinze okubeera influential ku Instagram omwaka gwa 2019. Era Drake bwe yafuna ennyonyi eno bw'atyo n'asalawo n'agamba kangikyuse nze ng'omuntu ngiteekemu ebintu ebikwatagana nange nga kyenjagala, nga celebrity, nga superstar. Drake bw'atyo yafuna designer wa Louis Vuitton. Ate nno binyiizeemukko. Yafuna designer owa Louis Vuitton ebiseera ebyo eyali ayitibwa Virgil Abloh. Era omwami ono yali CEO wa design oba engoye ze tuyita off-white. Abasinga mu kuba nnyo off-white naye temumanyi ani nannyini waayo. Omwami oyo Virgil Abloh ye nannyini waayo oba ye yali nannyini waayo era nga by that time yali designer wa Louis Vuitton. Wenjogerera omwami ono yafa. Omwami ono yafa ndowooza emyaka ng'ebiri emabega oba mwaka nga gumu n'ekitundu emabega. Era bw'atyo omwami ono n'atandikirawo okudesigninga ennyonyi eno. Bw'atyo ne bagifuuwa blue, bagifuuwa sky blue, yali mu kala ya white, ye bw'atyo n'agifuuwa sky blue, bw'atyo n'agiteekako ebire, bw'atyo ne bagikubako sayini z'engalo ezisaba emabega ku tail yaayo, then bw'atyo owl eyo ne bagyongeramuko, bw'atyo n'akola designs ez'enjawulo kungulu. Mu interior y'ennyonyi eno omwami ono before nga sinnagenda wala ennyonyi eno yali etuuza abantu nga 2. Cargo plane esobola okuba ng'etuuza abantu nga 2 naye omwami ono yagikustomizinga n'ebeera ng'etuuza seats z'abantu nga 3. Yes, seats z'abantu nga 3. Era bw'atyo n'agiwa feel eya gold, ne bagiwa feel eya brown, ne bagiwa ne feel eya cream.